ekyoto amaziga ngo gatwala wapa amaziga kano gago nzije kwatire amaziga galete basawo ne banyabo eno program ekyoto jonna gyosizidde okugiraba oba tulabidde ku Devcom Promotions oba tulabidde ku Kachumbali TV tugamba bugambi nti nno eno yensibuko y'okumanya ate eno ku Promotions naye wali musajja waffe tambudde nayo ero tuli proudly sponsored by Century Property Consultants oba Century Property Real Estates eno set gye tuliko yawa tuli ku office z'embalwa gye tuli kigambibwa kitya kigambibwa nti nno bw'obeera onoonya ettaka oyagala gula ttaka oyagala kwebuuza ku ettaka banoonyeeko ennamba zaabwe ez'essimu nsobola ozikusomera wano mu speed funawo wandiika wangenda ziddamu mu maaso eyo naye kati kanzise mu speed 0753 93 38 91 owandiise eyo bebeera ekulemye 0772 yagambye nti namunoonyeko mu nnambiro oba si kyekyo bisobola okosa Bobi Wine International ne locally banne musirike tugenda tandika ne Uncle Brian yekukiya bulidde wali Uncle Brian emusika saine bya Bobi Wine bimwokya abyase abisigaye kisoboka olw'ensonga nti music kati samutandise banga dene mabega batandika wa mukubabo wegendeze tuli olusingo singo kambuze ekibuzo kati sayine emyaka emeka awo twagala kumanya byama kitufu gye ebiryo batabikwanze bwe nzija nengamanyi n'ebyama kati sayine emyaka emeka mukulu wa Bobi Wine kitegeeza ebyama byayina bitandikira ddala Bobi Wine ng'akyali muto waludde mu ndongo kati tewali munnamawulire yenna kaobenga muwamawulire yagagatandika nga talina byama bya muyimbi otegeera yayogedde ayina ebyama bya Bobi Wine si byakyagulanyi otegedde kati ate ono yafuuka kyagulanyi Bobi Wine si yooli otegedde ayina Bobi Wine ate twagala ani twagala byakyagulanyi asigale ne Bobi Wine we twagala byama bya Bobi Wine ne gavumenti mu ndongo Bobi Wine bamugano yimba atuli kukyagulanyi era n'ogeza ntimba ekipande wali nga kiriko Bobi Wine gwe wali olabeko ekipande ekikyekyo bufuzi nga kiriko Bobi Wine kiriko kyagulanyi kitegeeza oyo gwayagala twamulekadde emabega ne bwabyogera tetulina bwe tetumwagaza oyogedde ensonga yekyo ekituufu naye nga bwe tuba tuzze mu mazima kati ye kati weebuuza kati yayagala ki ayina ensonga taakufana byama bya emyaka 10 tosobola anaatera okufa omuntu era ateekeddwa okufa naye taakufana byama n'oli byama byoli naye Bobi Wine yakola embaga yali 2011 mukijjukira Faza n'agamba mu kyaki buli alina ekyama waliwo alina ekibuuzo ekigaana abantu bano okwegatta nkakasa bulungi gasidde kano kati si yaliwo yadde okuwanika omukono kati sikatawanika mukono ku olwo n'alemera ekyama ekyo asirikire eddamu zine n'omukulembeze ebiseera ebyo kati nze ndowooza yange egamba nti kati bw'oba wasalawo n'osirika noonya Bobi Wine ng'omuntu onoonye n'ekyagulanyi bw'oba oyagala kwogera na kyagulanyi noonya kyagulanyi bw'oba oyagala kwogera na Bobi Wine noonya Bobi Wine oyogere naye otegeera oleme kudda ku social media kubanga bw'odda ku social media kati bajja kukuvuma bagenda olina olwali bagenda kukola ki balina bingi tebannatandika okusinziira we bavuma kati waba ayagala okumanya nti bavuma akubireko General Royce lwaki akubira General Royce nga Gravity mukwano gwe alitaliwala lwaki anowooza anawuza omuntu anamusumbua atasobola kumuddamu nga waliwo asobola okukwata essimu namulawala abuze ku Gravity ekintu kimu anoonye Bobi Wine ng'omuntu kubanga Bobi Wine era bw'omunoonya omufuna guyo mukulu wange luli yali naye bakatabo kali wase mutino kalika era simanyo ba yali akasoma baizaka mugenda kali kukasomereza show no time to waste me nothing boy bad my laga pipe laga to the chi
laga to the P Kaboom Santa Youth Nata Umukozi wa Kenzo office tutudeko ali mawale bagulye moto bosi wange ali mawale nkulamusizaako nnyo ali mawale ali South Africa ali mawale yagula bakenze begatta bosi wange ali mawale South Africa olina moto yakulekayo yayina pamiti bigambo by'abantu bigambo by'abantu anko nyinza okukola ekintu ne sitagamba ajine parking kateri wali parking kusikira anje mwagala avuga bakazi bokekiro otandika nawe bintu bya parking ayina basaba ne banyabo tubanirizaako wano ku programu yaffe ekyoto twebaza nnyo basponsor baffe abasenkyale bannange mwebalire ddala webaza omuyeka ye yatuukira abantu banaakutuukiriza kayo nebaza nnyo sponsor waffe wa senkyale kanso webale nnyo webaza nnyo n'omukulu jembe yaleese omulala naye tusabe nnyo guno omwezi gwa Ramadan tukumaleko nga tukyali naye kubanga nze kyemmanyi muto wange mu kwagaliza kwayina tugenda sigala tuti Justin ate munkomeko butaleeta bantu bangi era bagambyekole naye kungeri kigenza ekyoto kisasaana oyagaliza muto wange ayagaliza laga piper sebo oludde mu media era nali mu kyalo nga nkuwulira kwa amasimu laga piper musayi wa Eddie Kenzo ngo kyakola ne Jacobo bamunywanyi la program enakole ekiramoza kine ekiraga piper kitegeeza nange nkina ebyama nawo birinde tota mudu girekenga bweri otogera ku Jacobo okosebwa mbadde ndi mu vibe bali nani Jacobo omutuuziza munywanyi woyo Deviko mulamwa gwaffe omanyi kojja wange musika omunyo abasawo baguganga anza abolugave banyonsa kojja wange muwe ekitiibwa era buli wensanga ow'olugave ngira bwenti nenfukamira bazadde bange abo mbaagala nnyo naye kojja wange emusikati nze ekyalimazeeko enviiri ku mutwe egamba ngu ayine ebyama byasirikidde ebbanga ddene mini kale obusungu alabika abufunye kati oba ayinza okuba abadde ajja abufuna naye nga tasobola nyanyanga ntini naye mck ekigambo kyemugamba Bobi Wine we tumubalira wonna yavaawo Bobi Wine Bobi Wine era gwogenda okusanga eyo n'ebulaaya buli omu gwayogerako bye bamanyi oli kati obukulembeze bwalimu bw'amaanyi mbona muto wange ono agambye mbu basobola okusinkana ne boogeramu taata n'omutuukako boogere kuki ng'abadde amutyoboola amuwulize wowe kwata bulungi n'abamusemberedde mutuukako osobola okumutuukako naye amugamba eki era agenda muwa amatwa wano Jemba yatwala oyo yamutwala kukyatuuka ku Saimo nga teyayogera statement eyo ne bamumma omukono kati sibayinza omumukuwa omukono muganda wange president Saimo yayagala kuwambamirako mck ekigambo kyemugamba music yavaawo omusajja takyayimba yadda mu byabufuzi n'olw'ensonga mck yekwatekwate asirikire buli kintu ekimunyizizza ng'akirina muli mu mutima kimunyizizza akwate batoobe oba baganda be ba Douglas Lwanga ba DJ Roja ba Masepulo bonna bakola nabo bamusso wantu wamu bamukakkanya zino ensonga zasukka ne Bobi Wine zinyi zamuvaako ali kulowoleza ggwanga ali kulowoleza kati saawa zino Bobi Wine ali kulaba atya bwagenda okufuga eggwanga lino ate bwagenda okulwanyisa mwami Museveni ate bwagenda okwongerezaako kwono kyayogedde Bobi Wine ekintu naye kyamusukka olaba bino byokera ku maca n'olaba omuyimbi ng'akedde ku maca n'ayogera ekigambo Bobi Wine siye muntu kati asobola okuzuuka n'atandika n'ayogera bwogezi asooka ekintu kyonna asooka kirowoozaako okukyogera oba okukifuluma oba ekiwanda era gy'olabere wano ku mutima nayaga ne waayogera ki gwomanyi okukwata akajiiko ka sukaali mukaliwa mu nnyanja ebyama bya katsi ne bwabikwata ne waabikwata n'abyogera tewali agenda nabbitwala mbu babiri sirias abantu baagala kimu abantu no bali mu nkyukakyuka tobanyumiza ebyo Bobi ne wakola ensobi bo bagamba oyo ye mutuufu okiwulira muganda wange nembozi esobola okukoma wano tebyagenda muwa matu era bye byempulira mbu sima tugenda kyajinga esimu zaffe tulinze kati saatu biki byagenda okwogera ejja omanyi abantu aboogedde
Nere tubiwulira. Bazze bonna baagala ne wana agamba Bobi Wine ye mu mwaka bwe guti yali bwati n'akola ekintu bwe kitiwa tetwavaayo tetwalinawo tetwabimanya ate ne katisi waba amanyi mbu Bobi Wine yakola ensobi naye tumukwata ensobi omuntu yenna waakola ensobi vaayo oyogera amazima esaawa eyo ate katugwobiterese oyinza n'okuba nga omukonjera musajja wattu nga oba obusungu tasobola kuba tawa abantu budde omumanyi bw'amasanyazi yagamba boosi wo nga yaganona bosi wange akazindalo nkakudde oyo yagamumma ako jemu mubigambo byabadde ayogera nawuliddemu nga alinga anenya Bobi Wine nti sente akulanyidde nnyo ebweru naye alinga atalina kyakoze tolowooza nti nno ebyamakatisi byalina senga abyogera Bobi Wine basobola omumma obuyambi okuva ebweru abufuna obuyambi omanyi bino ebintu kati tubiwa budde twatuuka omanyi tuli ku kyoto wano ku kyoto kubeera kulungamya nsonga twagala nnyo ebintu ebyobujulizi tetwagala kuwulira buwulizi nti Devicom bamuwa ssente twagala tulabe obujulizi nga mukulu Museveni ne gavumenti ye bwe twategeera nti Amerika ebadde ebawaseereza ebisiyaga ne batulaga n'ebisiyaga engeri gyebadde biyingizaamu ssente tukyanoonya accountability y'engeri gyebadde bazisaasaanyaamu naye bakyagikoze eki bakyagituma omuntu yali ayimiridde mu Bobi Wine n'asigala waggulu eyasooka okugwa ye Alien Skin ekyamusuula kumanyiira kulinnya mu katebe gwawulesa erinnya olesa erinnya etasaana kwogerwako kati ne gundi ono ajja kumwafuna bizibu ate ekirala mwemwe kunikani naliyo mwafuna bizibu ate ekyokubiri mwalimu abayimbi 14 naye wakusiikasiika afuuse nga katogo era wamuteeka mu bayimbi abaleeta muto wange jemba yesize eki ngandaba alumbira oyo yayagala okuleetera ebizibu ateekamu ekigingi sitagenda kuwangula lutalo luno lwasonga bbiri nti ekisooka alinnye mu kateeri ekyokubiri alumbye omuntu atwerwanirira alina abamulwanirira ate abalina obudde kuba Kyagulanyi tasobola kuddayo tasobola kukola statement neeki k'oyo mwana naye ze baakakola abamulwanirira mpitirivu obuki obungi so olutalo tasobola kuluwangula ze mbadde nsaba yeetondera eggwanga okujja nga amansagana n'ebigambo ekyokubiri akuume ebyama mu Buganda tukuume emmisi nange nina ebyama bya koko nfa nabyo oli mutuufu wabula bannange olaba okuuma ebyama bya Serugooti oyo esonjogo akazindalo kako koko mbalamusiza abasebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi Koko Promotions Koko Lusonjogo owa Fangoni Serugooti promota wa Fangoni namba emu bwetuma ne mutawangaala kyomanya oyo mufiirako kasanalaba mama Fangoni oyo ne wankuba emiggo nsigala mu gatata yongera kasanalaba mama Fangoni nga bajja tudda ku mulamu asiro so olwekyo naye olw'omutima gw'omulungi kuba tukoze n'abayimbi bangi n'otabafunamu mu music industry naye nga tulina kyetubafunyeemu naye ono just mukwano gwaffe tumumanaginga namumanaginga naye n'obeera ng'omufunamu kasente mukukola ebivulu n'okuba ng'ayagaliza n'oba omunnyonnyodde sagala agendayo eyo so ku nsonga ya katisi gye njagala okuddako nina ensonga nga mukulu katisi mukulu Katamba ensonga esooka nga za muggundu emyaka 10 wobanga ebintu byogenda okutugamba nga toyina katambike watereka tunyumize emboozi ati awo tunyumize emboozi waki yawandiika ebbaluwa oba kitegeera azisigaze ekyokubiri anti wuliriza teri ayinza muwagira kubanga nze Bobi Wine sigamba nti muwolereze naye okusinza ku bintu katisi byayogedde ng'olaba nti ayogera ng'alina kyanoonya naye osa kulowoozaamu ebintu bibiri either omusajja ono anoonya comeback tumwogereko atali muyimbi oli musiru
sebo Katsi alina kyali mu music industry ekikirizo era ategeka n'ezi shows webale nnyo n'okwogera ku kino ekimwongerako essaawa zino ekintu kye tugendamu tugenda mu kalulu waliwo abaana be baani diginaki essaawa zino tugenda mu kalulu webali essaawa zino tugenda mu kalulu omuntu yenna ng'asobola okukola ekintu ekyo n'alumbalumba n'akankangamu ku social media asobola okuweebwa akasente ekyokubiri nze bwe nalowoozezaamu kyogamba tolabangako bifaananyi nga kamiliyoni amututte anti ne batamuwa kyayagala neyekyanga ekyokubiri kimenya yali mulwadde neerabira nti natono omugezi ayinza obba nga yayambala kubanga yayambala ebiseera bye yali apromotinga life guard nze nalowooza mu bintu kati sibyasobola okumanya ku Bobi Wine kiyinza obba nga kyamukyala nga bonna baalya kati ye nalowooza nti ono kaalidde naye kandye ye nagwira mu kateebe kumbe kire kiyaye kyayina enveera ekyambala enveera oba okategeera ye naddamu ebyo ng'awoza sima kati ye emboozi gyaga tunyumiza naye fe tugimanyi otubanga ye gye tulowooza waze neebase nendowooza neŋŋamba kati soono kubbanga yemulabye kikyayinza okuba nga amanyi ku Bobi Wine ate bw'oyogedde ekyo nendowoozaamu webiseera ebyo nga bw'ogambye nti yali promoting a life guard bakuba n'oluyimba lwe bayita mwekuume nakalabye nokalaba bakakomezaawo balukomezaawo lwe yayimba ne Weatherman oba kweyagezezaamu ulira ate Ivan mbo ate mu myaka egyo oliwo yakubira life guard mboba yali akugezeseza kukono naye mbategedde ensonga noonya Katsi ensonga nebabeera mu music era ebyali bibeerawo byali bya music ompuliriza jangu mpitireko wano ku TV yange n'ekyokubiri nyongera okutegeeza mukulu Katsi ebyennaku zino si byakutiisatiisa olina okwogera statement ng'olina n'obutambi obutulaga si byakugamba nti nja kujja enkya byavaawo nga tolina wadde nekiraga togenda tunyumiza mboozi kati Katsi okimanyi newanyumya ebintu nga binyumya nga bituufu teri agenda biwa matu kuba nange nsooka kumanya nenyumya nti gundi oyo yagira bwati naye nze mu ndowooza yange kyemmanyi ebigatta Katsi n'abayimbi b'e Uganda abasinga ndongo n'abakyala twamenyako omu nakupromotingira oluyimba bwe ruti omulawo gwaffe obabuliwa siwulira Uncle David Martin yatugamba ebyama by'omukulu yali ayitako wojjako omuntu omukati naye famire ye wagira opposition okuwagira si kikulu kuba tewagira opposition okuwagira si kikulu naye wojjako Katsi omuntu omu kitegeeza bw'omanyi nti Bobi Wine ayinza okukwata bintu Katsi amwogerako kakimanyi talina kyatamanyi tukidda namu nkugambye mubantu tokole byalowooza talowooza Katsi kumwogerako takirowooza kukyogera kati mbwahalubonga yajja namugamba waisa nti munakwogerako banaye kambanyonyole omuntu yenna nga ali mu mbeera ya industry yaffe eno nga bwogiraba aba ayagala okumanya kiki ekigenda bwogenda ku Twitter eyo emboozi trending ompuliriza oŋŋamba era ntagimanyi kati webala okutrendinga Bobi Wine kankuza ekibuuzo anko bwekyogamba bwongo obwo Bobi Wine asobola ati essimu ye nalaba MC Katsi kali kwogera nasera nga akyamulaba nga lwaki kati ye muntu kati Bobi Wine ye muntu akyasinza okwagala ebyonoonese edda nali mmanyi nze nange aleka amulaba n'aseka n'adda ku birala edda nali ndowooza nti omuntu okuba n'omutwe nga munene era aba ate tovoola abalabi baffe musobola opima emitwe gino ne mulimako omunene n'omutono mugitake mu comment section yawo ogwange n'ogugwo muweine emitwe gino otegedde mu nti olina omutwe omunene kuba zisokeddeyo linnya ly'ekkoko nange nali mmanyi nti edda abantu okuba n'emitwe eminene baba bategeera agudde mu mbizo engato ogiwulidde bisonjogola enze siraga nti kokalina omutwe omunene era abalabi bw'ekyoto munkwate bulungi era mulinize mu paati tukulya agenda akasandi ndi muwanvu bulungi ebyddala Bobi Wine talowooza ku nsonga ya Katsi nga meri yegala amazzi makyafu amayonjo gagaluwali amazima tefuka mukyoliko kituufu kubanga era teri takirowoozako erina omulundi era temulumya na mutwe naye zekyenyinza okugamba MC Katsi boyi wange omukatamba wetubanga twogera mazima meereere talinayo kyama kya Bobi Wine
wabula alina emboozi alina emboozi ya Bobi Wine tapu yino wano twalikodingako ffenna oluyimba ntasasula studio Bobi Wine yabbako gundi oluyimba Bobi Wine waliwo omwana upcoming yagendako mu studio n'amubbako oluyimba emboozi agirina era nga ntuufu ayina twanywako enjaga mu biseera gundi twakolako mu kirabu siriki ne twagalako omuwala Bobi Wine mumutwalako emboozi agirina yo nga ntuufu kaakati alabika ye gyayita ebyama kubanga amazima gali nti omusajja munnamule omutendeke tamanyi byama n'amboozi atabyawula ate abantu abasinga balooza nti okusula mu lubiri kikufuula kabaka basula mu kitanda kyekimulumi omutwe asengukadde okudda entebe ye abiri mu mukaaga mukama nga omutonzi yateekeddwa okusalawo enteekateeka za Bobi Wine ze sizimanyi naye nga ye Bobi Wine kusaye ku byayagala olino wapiero oyo wange nibeamagisereko kamanyonere mugenda kumpa otwewakana dinako mufiero yiwavuddeyo mugundi wavuddeyo nze ndi wa Katumba bize mu motoka tukola otamanya adi mulimu mikono gyange neze Katumba oye wolono omwana ajja yani leka tebikoma kuwamazima wolono omwana ajja ono wa university yani omwana wa university azooka yezimbe kubagiruli president yali adda yabulya bwabaddeko kati ajja kuba president ekibiina bakiito ba Piero bikyeyo ate oyo omwana asoomuwagira oyo kubanga mulabye ayina energetic age gyemwagala nze gyenjagala omazzi bikoma abadde abawa ekyama omuwamba tubuulira ekyama era siganye nayebamaseeko mukwano gwange ng'omuntu ne gurupu ngirimu kandi buliriza girimu nga mukwano gwe nga mukwano gwe singa omugoberezi we musikati mukwano gwaffe era yomuwasinga okuwa ekitiibwa mwagala nnyo nze wabula nvumirira bonna abali ku social media abamulangira obulwadde kimukola kifu kyekikolwa ekikyamu ennyo nga sikanye nakyo nze njagala ojogera musikati tolina byama nsonga bweti ne bweti negwe okugamba kati si mulwadde ekimusobola nawe tojja kulwala so nze oyinza nofana omulekawo naye ngendagamba kisobokera ddala ngendagaye mu ntandikwa ti Bobi Wine nga agenda okuwasa embaga ye mu lutikko Namirembe baabuuza abalina ebyama kati singa wali mu Uganda yali muntu mukulu ng'ategeera bulungi ku lunaku olwo bwe baali baagala muntu era manyi kintu ku Bobi Wine ajja akyogere ati olaba mu kyaki bwe baba babuuza ebyama tebabuuza nti ffe twali ekikomando nejjemba ono waliwo ne muganda waffe omulabe naye twali ekikomando street namba kati ebyo ebyama oba tosobola byogera tebabibuuza ebyo ebyo ebyamaguli babuuza byama bikwatagana ku mukazi oba musajja nti oyinza okuba nga ono omukazi gwatwala omanyi nti nno bamugattako ebungi kyokka era Bobi Wine yabeerera mu kuyimba ng'olaba nga connection ne Katisi era nti kubanga Katisi ye kuva dda ali Abani waggulu ono aliroko wansi eno olabanga era ekibagatta mpozi nga Katisi atugamba ku nsonga yeri gye njogedde nti Bobi Wine ono babbako enjaga obanga Katisi atugamba omunyi w'enjaga okuva enjaga naye simanyi naye mumanyi fege leka kirabu alekagidirira nze amazima gali saa kulumba Katisi muganda wange talinayo kyama kya Bobi Wine yadde naye ayina mboozi emboozi ne Bobi Wine gye bavudde ng'Bobi Wine yazayimbamu ennyimba naye talinayo kyama kitya ate akutte n'ensawo ng'agitwala mu State House eyegamba mulabye ku TikTok ng'abaana bamukubye n'ensawo agenda akumbakumba paka mu State House naye nze kyakaza kiri kimu ebyama wabanga agenda kutuwoninga buwoniizi kuteeka nsi ku bunkenke nga atusonyiwe afe n'ebyama oba si kyekyo atuuze bakola nabo abannyonnyole bo batunnyonnyole kale ensonga mulina ekintu kye mutamanyi omukulembeze yenna bw'aba anajja mu bufuzi
be yalwana nabo mu nsiko bavaayo kati abalabwa minisita omwaka yalwana Bobi Wine yagala kwe atasobola minisita of information gochimanyi olwo abana bayita akafaananyi kakatisi ng'aliwo mu 1900 akafaananya mu 1900 muganda wange ayambadde yunifoomu mu 1900 mubakuzamu akati nze ndi mu 19 we basayidinga endagaano muyali kukuba bala kuli betwe basayidinga akafaananya katambula yaliwo nawe nebandi kati bamuwayi yatandika omulimu ogwa entertainment nga muto nnyo yaliwo we kankumuli katsi ne waba yatandika muto katsi ali mu myaka 4-5 kudda waggulu kale basebo ne banyabo ana ku 5 choka bali mu 3 ali wano ali mu 5 aguzibwa namboze ate oyo kasayogera sidamu beba nabatambuzanga zigundi ensonga zezo kati noyo ebiseera bya katsi nga amaze okufuuka wamanyi noyo yaliwo katsi nga amaze okufuuka serebu anti ono baba wange alumba wano bebano abalera bakuzayi basebo ne banyabo embozi wetu bade yakatsi naye